Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo kubanga ate nkutuusaako byonna byemba nkusakidde. Kakati omukyalo oyo gwolaba bamuyita Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya mukyala musibe omu ku ba political prisoners ab'ekibiina ekya National Unity Platform era nga yasibwa mu mwaka wali gwa 2020 era nga tugenda myaka 4 omukyalo oyo ali mu kkomera eruzira ery'abakyala naye nga musango ki kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kulwanirira nkyukakyuka ebyaliwo mu bimanyi twajja tubikunnyonnyola ebikwata ku mukyalo oyo amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Kakati waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa. Amawulire gano nga gava mu bamu ku bakulembeze ate nga bano ba kibiina ekya National Unity Platform. Amawulire gano nga gatiisaamu era nga si mangu. Njagadde mbikuleetere obyewulirire obiwulire ate mu nkola ey'okubisaasaanya nja kukusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information eba ogiyambako okubeera ng'etambula. Waliwo amawulire agagamba nga bw'ogenda okuwulira ky'omukyalo ono Olivia Lutaaya mu kkomera jjukire olunaku lw'ejjo twakuwadde amawulire nti ekkomera ly'eruzira amazzi baamaze okubanga bagasalako era ekkomera eryo teriina mazzi gakozesebwa basibe ate era teriina mazzi gakozesebwa bakuumi oba basirikale oba abakozi mu kkomera eryeruzira ate nga lekkomera ekkulu. Kakati gwampuliriza njagala okutegeeza nti waliwo amawulire agava sayidi eyo nga galaga nti Olivia Lutaaya balabika bamuwunzizza obanga waliwo embeera obanga bulwadde obanga waliwo ekizibu ekinene naye nga waliwo agagamba okusinziira ku agobenda okuwulira agenda kutegeeza ebisingawo Olivia Lutaaya bandibanga bamuwunzizza nga ne bw'ogendayo okumulaba nga yali akumanyi ayinza obutakutegeera nga ne bw'ogendayo okumukyalirako era ayinza obutakutegeera nga kirabika nga ali mentally unstable era nga ayinza okuba tategeera bulungi bigenda mu maaso tasobola kujjukira abantu. Bino si byange njagala mbikuwa obiwulirize benya oluvannyuma nze nzije mbeere nga nkwongerayo mu mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera nagyo sinzira okubanga gy'otulabira. Wuliriza bino nzije ate mbeere nga nkwongerayo. Mbalamusizaako mwena abatwala n'abatuwuliriza ku ddoboozi lya Uganda kansubire nti nno muli bulungi. Amanya gange nze Jeno Nsubuga Muhammadi SFC wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Points ziri bbiri mbasaba muzitambuze zituuke ku oyo gwe kikwatako. Drone zange zikyali Luzira. Olunaku lwa leero drone zange zeeyongereddeyo ddala ne zigenda mu Luzira Women Government Prison. Eyo nno ng'ekuumibwa omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya. Abatamanyi Olivia Lutaaya yakwatibwa mu 2021 era nga tebalina kye bamulanga kirala wabula bamulanga okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olivia Lutaaya mukyala muzadde ng'ayina abaana babiri amaze ku meere eruzira emyaka almost 4 miramba. Wabula amawulire amabi gennyinza okubawo oba ag'ennaku gemba wammwe na abali abatulaba n'abatuuliriza. Olivia Lutaaya alabikanga yagudde eddalu. Olivia Lutaaya alabikanga ali mentally disturbed. Oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu ng'ali mu bisenge by'eruzira embeera ye Olivia Lutaaya esigaddeko kikuba mukono nga takyategeerekeka nti bw'ogenda olunaku lwa leero nga yeggwe Nsubuga tasobola na kuddamu kutegeera nti Nsubuga ankyaliddeko oba ono ye Nsubuga, ono ye Nubian Lee, ono ye Eddie Mutwe, ono ye Kyagulanyi Robert Ssentamu n'abasigadde. Ayinza obutabamanya, ayinza obutaba recognizinga essaawa zino over torturing oluvannyuma lw'okumutulugunya ennyo essaawa zino wenjogerera gwe atulaba ku ddoboozi lya Uganda. Ng'oli mukwano gwa Olivia Lutaaya nsaba owanike emikono Mukama Katonda asasire obulamu bwa Olivia Lutaaya. Gwe mukwano gwa Olivia Lutaaya obulamu bwa mukwano gwammwe oba gwa comrade munnammwe awo nno ye level gy'aliko essaawa zino nsaba mumuteeke mu ssaala otherwise embeera ya Olivia Lutaaya muganda wange esigaddeko kinnika ggobe. Wabula gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni emulanga ekintu kimu emulanga kuvaayo kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ke twavaamu aka 2021 amaze emyaka enanga muggalire mu bisenge by'eruzira ng'embeera ye esigaddeko kikuba mukono oba takyategeerekeka takyayinza na kumanya nti bano baana be oba si be bo.
kyannaku nnyo kyannaku ddala mbasaba okwongeramu essaala n'okulwana ennyo okulaba nti bakomrades baffe bava mu makomera eyo gye baggalirwa. Point ey'okubiri, waliwo amawulire amapya eno nno nga security alert mbasaba era mugitambuze etuukire ddala ku mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo bekikwatako. Amawulire ag'ennaku, Mwai Museveni ya trainings abasirikale almost bali mu bisatu okusinzira ku information gyenfunye ekiro ekikesezza olunaku lwa leero, bali mu bisatu. Abo nno bagenda kuyeebwa mu kibiina kya National Unity Platform. Abamu bagenda kujja mu byobufuzi, abo no batrainingiddwa kyankwanzi era bali well skilled. Bagenda kuyingira mu byobufuzi era bakusaba oba bakuyingira mu bifo ebyenjawulo okusobola okulaba nti nno bajjira ku tiketi za National Unity Platform. Bw'anajja nga tomumanyi, abamu bagenda kujja okusabotaginga n'okulaba butya bwe bayisaawo ebintu bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekyokubiri, mwabo abasirikale ebisatu mulimu ku bo be ba trainings bali well equipped, well skilled nga bagenda kujja nga foot soldier. Mujjukire ebyokulwanya ebintu bye bajja ku National Unity Platform ekamocha be bakwata ebyenjawulo gadgets za NUP za National Unity Platform ze bakwatire ekamocha. Gadgets ezimu ze bakwata abavubuka abo abamu be ba trainings bagenda kubawa ebintu ebyo, bagenda kubawa uniforms za National Unity Platform oba zetuyita uniforms zaffe, bagenda kujanga ba foot soldier babo bawereddwa berets era gwe bolaba foot soldier nga tomwetemumanyi tomwetegereza nga tava mu kitundu kyo nga tamanyiddwako mayitire, nkwegayiridde manya agenda kubega kuwayo report. Abantu bano ba foot soldier bagenda kwongera okubalinnya akagere nga bawaaba ebyokwerinda nga Semwai ne Iso ebibakwatako okusobola okulaba nti nno mugenda kubuzibwawo mu nkukutu nga teri amanyi. Abo no babakwasizza omulimu gwa ketta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'entambula z'ekibiina kya National Unity Platform nga bali wali eri wennyini. So mwekyo bekikwatako mbasaba mu making sure nti nno butya bwe musobola okulwanyisa ensonga eyo akuuma omuteregga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.